mulala abuuziza nti driver gwe baakubye essasi omwogerako ki kitalo nnyo. Eggwanga lino bannaye terissaamu kitiibwa bulamu bw'abantu, naye akaseera katuusa abantu baleme kufa nga biyenje. Wadde mu nsi mulimu abantu abateekwa okukuumibwa nga beebunguluddwa ebyokulwanyisa n'amagye, naye omusirikale owa bulijjo okukuba omuntu owa bulijjo essasi ku mutwe kubanga ayisaawo omugagga atwala ssente mu bbanka, oba ne bwe baba bavuga pasita, abasirikale bambi tubeegayiridde museemu ekitiibwa obulamu. Obulamu kye kintu kyokka omuntu kyalina nga kiraba okuva eri Katonda, ng'era obulamu bw'obujja ku muntu tebulina sipeeya, temulina gye buyinza kuddukira kufunayo bulala n'addamu. Atta omuntu aba tabaliridde famire, tabaliridde bulamu bwa muntu oyo. Olunaku lwajjo ne Mande ffe wetwawulirira amawulire gaali gembagambye, ensi yali ekutte ng'ewembedde abantu. Abantu batambula nga abagenda okusembera mu kibuga. Kakati bw'osuubira nti gwe wazze mu kibuga oyagala kuyitamu ku sipiidi gy'oyagala, oba osuubira kitaliiyo. Bantu mmwe Katonda bawadde obuyinza okutambulira mu bugombe, mubeeko gye muyitira nga ffe abatambuza ebigere tetubatawaanya. Naye bwe mumala ne mwessa mu buguudo bwaffe buno obugundi buno, eyo tujja batawaanyira bwe muba bakutukuba masasi mujja kukuba bangi, kuba tukyali ku street ate naffe tuba tugenze kuyiriba. Tuleke tuyiribe, ebyagala okutwavuwaza bingi nnyo, abakola pulaani okutuzza emabega bangi. Kati tulwanagana n'ensolo ez'omu Efeso tuziwangula, n'eza Roma ne tuziwangula. Bannaffe museemu ekitiibwa obulamu, tubeegayiridde. Yes, oyo ye mukulu Sserwadda eyavuddeyo ng'abuuziddwa ekibuuzo ku muganda waffe juzi eyattibwa wano Misanatuku. Kintu ekyo mbadde nkyogeddeko. Misanatuku omuntu n'abukawo n'agenda lwakubanga badde akoma omukulu. Abaffe omukulu oyo ye talina bantu, ono gwasse ye talina bantu be, abaffe. Era soyo yeka abanaddiini kinsanyusiza nnyo naddala aba Catholics bo bavaayo nnyo okubanga bavumirira ebikolwa ebyo, era n'omulala wuno yakyogeddeko bw'ati. Eddembe ly'obuntu, human rights, mubiwulira bulijjo. Bamukubye bubi, bamukutte bwe bati, talina kye musango, tagize bwe bati, bamuse n'okumutta, yamukubye essasi. Poliisi twakamala nnaku zino eza Christmas bali mu traffic jam, emmotoka zeesibye, talina waalaga kubanga omukulu ayitawo n'ovaayo nti nvuga endago. Emmotoka si helicopter dinaabuuka, tina gye ndaga, agaanye sasi afudde. Leero mawulire malungi anti abamu bavaayo at least ne basitula amaloboozi gaabwe okukondemminga ku ebyo ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda. Gwota omulesa abaana be, omulesezza abazadde be, oluusi yabadde abalabirira. Kati weebuuze nga muganda we gwe bakikoze, naye munnange weebityo weebitambula era nga weebigenda mu maaso. Nga tukyeyongera n'amawulire ag'enjawulo, kankutwaleko mu nsonga eya oba nga mbe ntya eyakutte nnyo abantu omubabiro, ensonga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ne omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumiitinga wali e Rubaga ne beewa hug. Ate ekya King Saha ne Eddie Kenzo nga basisinkanye ku stage. Bannange ebintu byampalaniraako bibi bino. Ebintu bino byetubeeramu ebiseera ebisinga ebyokwogera ku nsonga ez'enjawulo, ngamba nnyo abantu nti olina kwesiga kadde yalina okubeera omujulizi wasinga ku bintu ebingi bye tuzze nga twogerako wano, gw'okyogerako n'okireka. Nabakolerako vidiyo wano ne mbagamba nti bw'obanga weetaba mu ntalo z'abantu n'oba obanga owulira nti olutalo lukukwatako,
tovumanga muntu paka ku step esembayo naddala ng'olabye nti omukulembeze gwokkiririzaamu ye takikola. Ne mbaga nti eno waggulu abantu gye badiiringira ku interests tebali ku bya enmity permanent enemy permanent friend. Akaseera kasobola okujja abadde ab'omukwano ne baawukana, akaseera ne kajja abadde abalabe ne bakwatagana. Emabegakaawo twalabye ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bwe yasinkanye Honorable Robert Kyagulanyi mu church. Okitegeera ne bamiitinga ne basembera ne beekubyako kafaanani famire biki buli kimu ne kigenda nga bwe kyagenze. Osobola okwesanga nga tekyagwiridde bugwizaawo nti olwerabye ne beeyita kubanga basobola okweraba mu public buli omu n'asiriikirira munne, basobola okweraba mu public buli omu n'atatambula agenda eri munne. Osobola okwesanga n'enteeseganya zaabaddeyo emmanju olwa interests gye balina kaseera kano okubanga basobola okubanga bakola ki basinkana mu kifo kimu ate ne banyumya namuuko ne baba ne light moments ezo okusinziira ku bo kye baba baagala oyisaawo kaseera ako. Ne tuvaawo Kingi Saha ne Eddie Kenzo bulijjo beetwala. Kati wali kyebuuza gwe yavuma ennyo Katikkiro n'omuvuma n'ebyobuntu by'atasobola na kusonyiwa olw'okuba ovumira Bobi Wine. Naawe yavuma ennyo Bobi Wine n'ebyobuntu olw'okuba ovumira Katikkiro gwe kiba kikola ki? Kiba kikulekawa. Interest equation eba ekuggyemu. Ne tudda ku lunaku lw'eggulo performance ezabaddewo. Emu ku surprise performance abantu kye balabye nga surprise abamu ye Eddie Kenzo ne Kingi Saha okusinkana ku stage y'emu. Nze kyo sobola kiraba nga surprise kubanga nkimanyi eno waggulu abantu badiringa based on interests. Basobola okubanga abadde n'obutakkanya ng'era n'okuba nabo bakyabuyina nawe kusinziira ku kiki baba baagala okuyisaawo ku kaseera ako nga bateekeddwa olabaako bonna abantu bagenda mu bifaananyi nga tebekkiririza namu naye ne bamwenya smile for the camera ne baplayinga for the gallery. Kati gwe wojja nga wavuma Kingi Saha omufiirako olw'okuba olowooza oli ttiimu Kenzo obanga wavuma Kenzo okumufiirako ng'olowooza oli ttiimu Saha osigala wakati ng'oli confused naye nga munnaaye omuzannyo weegutwe gukola ki bwe guba. Twayogerangako ku bintu by'okuvuma ne tugamba ne mugambe ku baana abavuma. Abaana muwoza balina ensonga ne kijja tuuka ekiseera nammwe babavume. Kyatuuka ekiseera n'abakulembeze b'ebibiina ebimu nga bajja ku butuuti ne bagamba naye omuntu tomuvuma munnyonnyole exactly nga bwe twalinga tukyogera okitegeera. So ffe tunaabawo n'abemugawo n'ogamba akaseera kannejjereza era olwaleero gye njagala omanye bw'oyingiranga mu ntalo z'abantu b'otomanyi wa gye bava na wa gye balaga teweevumanga n'abantu beyond personal levels na kubanga bigenda beyond reasonable doubt oba ku level omuntu kwasobola okubanga akola ki nga mwesonyiira na biki eno abasajja interest egenda kubagatta bayimirire wamu gw'osembe nakyo mwebale nnyo. Ekyo ye kyabadde agezaako okugamba nti mmwe obudde obusinga mmwe abakola ki abantu babulijjo mukafiiramu ne mubuteekamu fiiringi ne muyomba ne muvuma olwomba ovumirako gundi kubanga gundi tayagala gundi era nange simwagala nonno gwe wooyombera oba gwowalanirako bo bali birala nnyo nga basisinkana ne bebbonganako gwe gundi oyo yantama kubanga tayagala gundi oyo yantama kubanga takwatagana na gundi bo nga badde eno ne beekubira ne ku busimu ne banyumya ne boogera. So nti munnange obudde obusinga tuve mu bintu by'abantu kugamba mbu gundi na gundi balinawo embiranye oba beeyogeredde ebisongovu naawe n'obiyingiramu nze lwakuba ndi ku sayidi ya gundi oyo gundi oyo simwagala. Nti bambi tuyige era nti ebintu ebimu ebyabaddewo byatuyigiriza ne bitulaga ekyokukola nekyokulabirako. Nga tuvuddeko eyo ye Mama Fiina bannange avuddeyo n'awaana Alien Skin n'abagamba nti mumulinde nti oyo ajja bafuukira kayinja mu ngato nti era ze ajja balumya emitwe. Nonno Alien Skin afuusa Alien Skin Alien Skin ajja nze emisamba gyange gindaga ajja mumwerinda ajja anytime from now tujja tukyayeko ku fango. In fact wajja encha agenda kuyimba ku first hotel agenda okubeera ku first hotel wajja encha oluddako ngenda kufango ni kukyalayo. Agambye nti abanyaddiini baba naddiini bawanda muliro. Ono agambye nti kirabika twetaaga buli kimu nga kipya nnyo nga kiri fresh nti kubanga mbu n'abantu betwatwala mu parliament mbu nabo batuukayo kutuswaza buswaza bazzeeyo batuuka kwekuba bikonde nti mbu muyigirako ki biibino. Kati twetaaga omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo.
engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Abana Abaganda baga nti omukulu tasobya, si bwe tugamba. Kati omuntu akubye munne ekikone mu palamenti ebyo biba bikyakola amakulu. Ti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni. Abakulu bwe muneeyisa obubi. Tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mubagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiriddinga. Batandise okulwanira mu palamenti mubagambe oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki? Babatumye agambye mubagambeko abantu banywe mwasindika batufuukidde birala nnyo. Temusobola kutuuka mu palamenti ne mufunye ebikonde abasajja abakulu ne mutandika kwekubira mu maaso ga kamera. Agamba nti nedda ekyo kyo nti mu butuufu mukyoseemu. Yes, nga tukyeyongerayo n'amawulire ag'enjawulo munnange wanino ku NCK TV. Omwana mulenzi amanyiddwa nga OS abasinga obungi gwe tumanyi ng'Omulangira Sune avuddeyo n'ategeeza nti ye kakibeki tagenda kukuba kubanga ye music akyamwina mungi nnyo ate azimba eggwanga Uganda. Wabula ye Lilipazo n'amutegeeza nti ye tanategeera kiki ekivaako ebintu bino okubanga bimukyukira nga bamukuba left right center. Amugambye kambikuwe nze nina ennyimba ezizimba eggwanga mpitirivu temwagala ziwuliriza ate omuntu yerwanyeko akayimba ekintu kino kyonna waategedde abakukuba Ssuuna oba nkubuulira ekyama omanye wootambukira mbuulira ekyama abakukuba ebintu bibiri ebikubya ekisooka politics saidi wogwa wa matalinga abantu Ssuuna ebbanga lyonna tebamanyi wooyimiridde. Ekyokubiri babuloka abeemakindye tiwabalaganya Kiwatu wagenda weka bwa Namuligina nga tobagambye Kiwatu. Ekyokusatu abayimbi tobiteeka mu bawagizi era njagala ojjonkera abantu basatu ku live eno abayimbi babuloka beemakindye abantu ekikubya Ssuuna nze singa wawangudde ne abantu ebbanga lyonna bagamba Ssuuna agwawa Ssuuna yogera woogwa abantu bakuggyeko embwa bantu bakati ekyennaku ekiriwo Pazo atangazizza bulungi ekiriwo nga nziramu Pazo ekyennaku kizoddemu nze ng'omuntu sinaba kuwulirako sinawulira nti naakubiddwako yadde omuntu okuba netafirinze nti omukubye nze sinafiringa nti nkubiddwa kikisooka. Ekyokubiri ebyabuloka simanyi olw'ensonga nti nze simbadde simanyi nti okulaba genocide biba mu buloka ebyo sibimanyi. Ekyokusatu abayimbi okujjako nyamba ngeri gye tuli ku live kitegeeza nga buli kintu omuntu akiraba kubanga for instance bwe kiba nti live sex tekubako condom live sex tabako condom kati wantu kitwaye tuli mu live sex kati sebo mukulu Pazo tunokolole abayimbi bana abankuba nga gwe kalizo lise wa live eno tutandikiraawo mbalumbe nga manyi nti nnumba manya gano sina gwe manya nkuba. Music wa Uganda yingira mu politics ate ne baagala mbu olage side ogambe nze ndi eno oba ndi eno mbu ekyo kyekiviireko omwana mulenzi Omulangira Ssuuna okubanga oba oli yawo ebintu bye project ye yagwa butaka. Nga tukyeyongerayo ye mwana muwala 1kg Shira Price yavuddeyo n'agamba nti mubadde mukimanyi ensonga lwaki Rickman yakubye omukulu grenade official. Ekikonde kino baali bakyetegekera era baludde nga buli omu yeepikira munne baludde nga buli omu omanyi omwami Rickman musajja wa bigambo bitini nnyo akozesa nnyo action okusinga ebigambo akozesa nnyo actions okusinga ebigambo naye Shira Price akugamba mbu bibino si bigambo byange. Gurunedi ekyakukubiza okimanyi ojjukira bwe wakuba ekikonde Rickman omumwa n'oguyuza n'odduka
mukwano ako kabadde bakatego nga bakutega bakugunde kyova olaba bakukubye bwe batyo wakuba omusajja omumwa n'ogukutulako ojjukira eyo sikando mukwano babadde bakwesasuza bakuseetingidde obadde n'abajjonkezi yes kale kinajjukirwa nti Rickman abadde muninkini wa Shira Gashumba okumala akabanga abaana bano bapepeya abaana bano beeraga omukwano abaana bano yadde nga mukwano gwawe mukulu Gashumba yali tayagaliza Shira mbu nga tayagala mulenzi naye ye Shira bambi yayagala nnyo Rickman era omukwano gwawe ne gutambula ddala ne gwetooloola okumalira ddala akabanga kakati mu makati awo ng'ebintu bibatambulira bulungi Shira ataddemu ssente agulidde Rickman tiketi agenze e Bungereza kulaba Arsenal ojjukira Rickman musajja wa Arsenal nnyo amutaddemu tiketi ebintu kwegamba life nga ogiraba ebintu bya bitambula bulungi munnange twagenda okuwulira amawulire nti ate Grenade Official balwanye ne Rickman era nitwategeerako nti yamukuba n'amaaso omumwa naye nga womanyi musajja wattu Rickman si mulwani era si muntu wa ntalo yatambula butambuzi musajja wattu n'abaviira era tugenda okitegeerako mbu ne Grenade Official mbu yaliko muninkini wa Shira Gashumba ekyo Shira kyattakkiriza era we Shira yatugamba mu bulamu bwe yakadeetinga abantu ffe betumanyi yali Rickman ne God's Plan awo omulala simanyi bamusibangako Fikfa Maika naye yavaayo n'abiwakanya n'agamba nedda nze Fikfa Maika mutwalanga brother wange yadde tulina ebifaananyi twekubya wamu naye simudeetingangako kakati nze abantu ababiri bemmanyi God's Plan ne mukulu Rickman era bapepeya nnyo Shira ye waba ayagala omuntu kwegamba nga dating omuntu ebintu byabikola open era teyeekweka era olaba ebikolwa ne bagamba mbu Grenade Official ayina obujja ku Rickman lwakuba nti mbu Shira yaliko omuntu we ate Rickman n'akola ki n'amwewangulira naye kinajjukirwa nti Rickman agenda okudetinga Shira Gashumba nga Shira Gashumba ayawukanye ne God's Plan Shira kyeyavaayo n'ategeeza nti okwawukana kwabwe baatuula butuuzi ne balaba nga ekintu kino tekirina gye kiraga ne basalawo ne bagamba nti tukite mu bulungi nga bwe baatuula ne mukulu Rickman ne bagamba leka relationship tukole ki tugite twete buli omu akola ebibye kubanga Shira ye baamubuuzanga buli kaseera ng'agamba nze Rickman mwagala bababuuza nga bamubuuza gwolowooza relationship yammwe ejja kubeera ku level ki mu maaso ng'agamba nze siraba gyeraga naye ekikulu kiri nti tweyagala era ye boyfriend wange gwe nnina so ye Eva ali open ng'akyogererawo naye ebikonde we byavuga ebikonde ne bivuga ne bagamba ne boogera era Grenade Official ye Grenade agamba Shira yali muntu gwe n'essaawa ya kakata akyogera naye Shira ye yakyegaana era n'essaawa ya kakata akyogera takikkirizangako mbu yadeetingako Grenade Official so mu bino byonna ebyokwoganizinga okwepikira bagende mu ringi biki ndowooza nga baagala kusalawo ani era nga baagala ndowooza ekyo kiggwe so ndowooza kyawedde okukkakkana nga Rickman akubye Grenade Official ndowooza chapter nebeera closed awo simanyi oba banaddamu kwerumba oba banaddamu kukola batya naye nga ye kyemmanyiko Rickman musajja wa bigambo bitini era mukwata mpola ebigambo bye tatera nnyo kuvaayo kwogera bingi naye nga go amazima gali nti ringi yagenda okukomenkereza nga munnange Rickman awangudde so ndowooza ekyo nakyo ndowooza twakivuddeko era kyawedde naye nga oli ku NCKTV mpozi n'ekyokulala kyempuliddeko mbu oluvannyuma lwa Rickman okumega Grenade Official
mbu olunaku olwaleero girlfriend we amutuute mu bazadde. Ekyo sikirinaako bwino, nkiwuliddeko awo byambu oba bituufu oba nedda. Mbu amutuute mu bazadde be anamwanjulayo, kale namulagayo mu bazadde nti ono ye muninkini wange gwe nina. Tuli ku NCK TV. Oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, tukomawo n'amawulire mangi nnyo tofaawo.